Era omuntu mazisa akyankalana mangu anyiiga mangu abagenda omuyamba tabafaako bakozi banne ku mirimu kikono kutta ebintu bingi nnyo kubanga ovaako abantu b'omugaso. Omuntu eyekozesa bana bantu ba mugaso tebakulimba. Struggle ebaawo nnyo mu life ye. Kakati waliwo abantu nga ekyo baakimuhambaza. Boolaba bannakatemba abasinga bakyambaza bannaabwe. Bamulaba jjajjajja muyimbi yaleeseyo akayimba akapya kati namwe kati kibeera asobola kubeera kati nze mmanya nti essi yeekozesa nempita omuyimbi ne mumuconnectinga ne essi oba ontegedde kubanga omwoyo ogwo we mwegattira nga bweza yeekozesa neegatta n'omuwala omulala ateekwa n'omuwala okiyingira mu bulungi oba mu bubi. Ontegeera kati abayimbi abasambi kiri mu bikonde. So nkwaniriza ku Talk with Essie, S Media Uganda, amaani eddoboozi nabulime Esther nkubuuzaako gwe naasiza obbanga otulaba. Thank you so much. Okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala ate n'osubscribinga. Nnyongera okukusaba oba mpya kweno channel, please subscribe, likinga, commentinga, sharinga. Tubeera Mindset Change Show. Tuba tugenzeeko ebuziba okulaba nga ate tukyusa ku ngeri gye tulabamu ebintu n'engeri gye tutegeeramu ebintu nga bwe bitambula. Naddala mu kaseera kano nga tuli mu kugezaako nnyo okulaba nti twezuula. Ndi n'omukulu Bweza Media. Tubadde tuludde naye finally. Akabanga kabadde kayise. Akabanga kayise naye nga nsanyusa okukulaba. Nange nsanyuse nnyo. Ndi musanyufu nnyo nina n'obubaka bwe nalabye ate buwazeemu okubanga otuteerayoko okubanga otubuuliriramu ne ngamba Essi yazzeeyo. Nazzeemu mbaweereze. Otuweereze. Mbadde nawummulamuko. Ene bagamba ki abawagizi bo abalabi bo? Si babi. Si babi. Kirungi nnyo abatulaba. Omanyi ensi yakumanya nakutegeera. Nakutegeera kituufu. Manya era otegeere. Owulire ebiyinza okubanga bikutwala mu maaso. Ebitasobola kutwala mu maaso n'obireka. N'obyesonyiwa. N'obirekera ddala. So twali wano twali twogera ku walaba akantu ako we katambula abantu bali awo nga bawaka abamu baali bawakana abamu ne bajjukira n'omanyi nti bwe tutambula abantu tubasuubiza nti tujja kukomawo twogere ku kasabbuuni ensangi zino olaba kati abantu tebakyayagala kuwasa abantu tebakyagala kufumbirwa bagamba tukimalanga okitegeera. So abaana abavubuka n'abantu abalala beetanidde nnyo ebintu bino ebyakasabbuuni oba gye bayita masturbation. Okay, kakati ebiseera ebisinga kati tolaba abantu tuli wano abatulaba abakeegatta naawe bayitirivu essaawa zino ye n'agamba kati Essi mu mazzi nzirako gundi anyway guba mwoyo ogwambala omuntu era ne gumuteerawo ekifaananyi kya Essi nti essaawa zino mu kiyigo gy'oli olina Essi mu toilet gy'oli olina Essi mu buliri w'oliwo okikolera olina ani ne Essi kakati oli n'akakasa nti omwoyo ogwo gwa bulabe abasinga tugusanga mu mayumba ge tupangisa enju z'opangisa abamu tutera okugusanga mu bakyala be twagala n'abaami. Singa mba nkikola nze n'enkuwasa gukwambala kuba gwo tegwagala bafumbo. Omwoyo ogwo tegwagala bafumbo. Buli lw'ofumbirwa omuntu gulwana nnyo mwete. Kyobula waliwo abatulaba olwaleero nga bafumbo naye ng'omwami asula sayidi eri omukyala asula sayidi eri nga tebayombangako tewali alina buzibu ku munne naye nga tebaagala kusemberegana. Omwoyo ogwo gubeera wa ogenda obbazuula nga buli omu yeemalira ensonga ze mu bulamu bwe. Omukyala omwami kati tuvudde awaka ssaawa 5 omukyala n'agenda neyeetereeza n'omwami kati waali n'agamba ndi ku ggalagi wano n'abaza mu kayigo neyeetereeza kati agenda okudda ewaka nga si byaliko
ebibyo era ogenda olaba nga omukyala atandise taata gundi ono kaŋŋendemu ebweru mbeera eyo nolaba nga n'omusajja ogenda bweru miliyoni 2 ziizo miliyoni 3 ziizo akuwagira omuviire naye nga takuyinaako buzibu okuggyako ekyo ekituula ku ye nekimukozesa gubaawula kakati kijja kityo gwo omwoyo ebiseera ebisinga abamu ajja kugamba okuva lwe natandika okukolera kampani eno ekyo nekitandika kiri nnyo mu kampani ezo z'olaba ez'amaanyi kiri mu masomero g'olaba ag'amaanyi kiri nnyo mu bifo by'olaba nti ebbaala obubaala zemulaba ezo ez'amaanyi buli lw'okikola ggwe ng'oli mukozi w'eyo kampani abamu bakifunamu abakukozesa kengeze nina ebbaala lyenkolera nemba nga neemazisa bwe bakiyita masturbation buli we neemazisa okwekozesa buli we neekozesa kampani ekifunamu omukulu director aba yaleeta emyoyo egyo okubeera awo gisobola omanyi obugagga oba okufuna kulina option nyingi okufuna sente kibayita sente va mu zino ezaffe zetulabako nti ozimbyeyo kayumba ovuga kamotoka kibayita sente kyaba omuntu agamba nti obugagga kyama teri akubulya bwe yakola ki bwe yafuna sente kati ebyo ebintu bikolebwa abantu n'aleeta ekintu ekyo mu ssomero n'aleeta omwoyo ogwo mu ssomero buli lwe mukikola abaana beeyongera n'akasente kajja n'essomero eri okuba ery'amaanyi kyovula tosasanga omwana eyasomera mu kitudde waka primary school osobola omusanga takimanyi nako kyetwogerako bulungi nnyo nga takitegeera nakitegeera yatambuzanga bigere agolaba agasomera mu miti tebiriiyo ebiri mu gano agaffe gibiri mu gano ge mukakasa nti essomero ly'amaanyi kubanga buli lwe bakikola omwoyo gwo buli gubeera ewantu wabuuminga ebintu bitambula era oli abamu kati ate kigenda ne kisukka esi n'otandika ate ofunira ddala ebikozesa otandika gweweekozesa kituufu kati kituuka level ne kirinnya nga ate ofuna ebikozesa upgradinga olaba omusajja najja nakozesa nga si gweweekozeseza leero weebase bibi weebase bulungi era ogenda ozuuka ng'era obeeredde ddala mu kikolwa kalina omusajja yasobola okujja ng'ate akweka feesi okusooka n'atandika ng'omulabira ddala abamu ne bakisiba ezo mpewo biki fayini empewo zisobola obeerawo naye kizibu nnyo empewo okutulugunya okutuuka ku ekyo okutuuka okukozesa okufuna obubaka obwo obujja bwe butyo wabaawo amaanyi amabi agakozesa era abantu bangi agamba nti bwe nava ewantu awo we twali tukola kati ate ebintu byantabukako nnyo binkozesa ekiro bintambula mu mubiri abamu maka n'asituka n'agenda mu maka okukola nga bakuleese ng'omukozi housemaid biki byonna kye tukiyita ebintu ne bitandika okukozesa abamu basajja n'afuuka dereva w'omuntu omu kutya nga oba oli afuuse MP oba minisita n'afuuka dereva nga yamuvuga biki kintu ekyo ne kimutandika ono gw'okolera abiyina mwe buli lwe mwekozesa kimwongera amaanyi era n'ojjovaawo ne kikubeerako paka gy'olaga era abantu bangi afulumye kampani ne bagamba oyo yavugiranga kampani bweti emmotoka n'omuntu ono gwe musajja yavugira kampani eri ye ng'ataasula ontegeera nga yafuna ebizibu by'atasobola kujja akunnyonnyole wano naye nga bimusumbwa nakati ng'abiyitamu abamu bali bweru wa ggwanga naye ng'ekizibu ekyo akiyitamu anti abamu abali bweru w'eggwanga bagamba nti babeereyo bambi nga olaba Kadaama ali mu kiyumba myaka 2-3 talina ngeri n'asalawo atambuze obulamu kakati n'omubuuza nti abaana abawala okutandika ebyabasajja giba myaka emeka
tubale 14 15 abanguye abamu 18 abala ne batandika na ku university ebyabasajja emyaka gino abantu nno balwawo nyo abamu kati usanga omuntu myaka 3 nga mbeerera mu Uganda wano abaako ekizibu ate abannakizibu bane bayeekuumye waliwo okwekuuma okusukka n'ofuuka ekizibu n'ofuuka abantu naye kakati ensonga eri bweti emyaka ebiri ng'oli mu kiyumba waliwo ababeerayo omwoyo guno nga tegunnakutandika osobola okuba nga tokirowoozaako naye bwe guba nga woogenze ekintu ekikwambadde kitandika okuwa option kati bw'otunula bbiriŋŋanya gwe bakuwadde osalaasala ne karoti nga tomulaba nga bbiriŋŋanya olaba otya bwenkigezesa eno nga efaananyi bulala nga yakula bulala ne kitandika okuwa ebirowoozo kyova olaba omuntu agenda otandika okwekozesa takitandika kwolu kijja mpola omu nagamba nti nalaba mukwano gwange okimanyi nti waliwo ababiyize olw'okuba munnakikola n'akubira munne essimu baaba nange najja eno Saudi naye kiri bubi kati munne n'amukonekita baza kataapu kajja kuyambako ontegedde akataapu ate kakola katya nga bulijjo ye takimanyi nti n'akataapu kakola kino biriŋŋanya akola nga tekirowooza naye omwoyo olw'okuba oli aguyina ne gumuwa option mugamba akole bw'ati lwe bagambye akataapu siro okatandika otandika okukatunuulira naye nga buli okalaba okalabamu ekirala kibanga mwoyo gwalaavu esse omuntu asobola okubeerayo emyaka gyonna ng'akulaba era naawe newokyebuze lwaki bwezanjagadde kati buli gyakulaba nga esi kati kiri ekyalabudde kijja nga kitandise omulaga nti ono alina okuba mukazi olina omwagala tekijja kwolwo kikula mpola mu ggwe kisooka kwambala ne kitandika okukulaga by'olina okukozesa geza booti ambagana ne extra mile bagula machines ke kali kagambye nti eba grade n'otuuka nga tapu tekyakimala engalo tekyakimala biriŋŋanya oli ogikooye kakali n'ogamba naye lwakisifunayo mashini kati omwoyo ogenda gukonekitinga ku bantu abali mu kintu kyo kiringa bw'otandika YouTube ogitandika channel zino nakasimu n'ogenda nga weekonekitinga nti kamera bweti n'ogifuna naye nti ate gy'oliko nfu waliwo kano nti teri twalina buzindalo bwakukwata bukwasi n'oyogera n'enjogera kati bwakyuse okategera kati ye level onagira omwoyo ogwo ogenda gukonekitinga ku bantu abali mu bintu ebyo byennyini era ne gukuwa option nyingi so abatulaba olwaleero kyengwewuunyako gwe bw'okikola n'otakyeyambula ne gw'ozadde ate kukikolako bannange era bino abamu tekitandikidde ku ggwe kyatandika ku bazadde ne waliwo ne jjajjaawo oba kojja wayinza okuba yakikolako oba maamawo tugende maaso so gwe maama andaba olwaleero bw'otaamanye bagwejjako batya omwoyo ogwo benyambye mu kintu ekyo bangi abasobola okumpeera obujulizi olina kuba nagamba wantaasa naye ng'akyali bweru mu kiyumba kyoyogerako kati kigenze mu mwaka wa myaka emeka nagamba wantaasa omanyi nti mbeera awo ne sikirowooza nako naye luli bwe bampanga karoti gisalaasala kati okumanya omwoyo ogwo gwa ttabbu era ntunulamu nenga fe abadde ewaka ne tulya emmere waleseeyo omukozi mwegenda ogule ku karoti esooka kukola mirimu n'agisalaasala n'abatera muba ne mulya naye ng'esoose kukola miki mirimu biriŋŋanya n'asooka mukozi ate alina sente zigenda kuddayo ogula mulala ate ayonooneka agenda muwozaako ne sabbuuni bulungi nnyo abasalire mulye enva
naye omuntu n'agamba bweza wantaasa kintu kyali kimmalawo nali ŋŋenda okumanya omwoyo gwa ttabbu ogwo Esa agamba nzijja girlfriend wo enzijja ku Sunday nindamu n'oba sitedde walunuka wajjira temukwatako awedde teri muntu akozesa masturbation atera okwegatta n'omukyalo omulundi ogusooka n'amuddako tatera kuddako omuntu akozesa masturbation oba mwami oba mukyala buli weebaka n'omuntu lawundi eyo esooka enkya mutama nga si nkya leero saawa ezo neyeekubira amasimu banninze baŋŋambye ku mulimu kakati omanyi obadde ogenda sula ese omanyi genda kubanga ewaka sina bwe ngenda kulekawo oba mutami aba akwetamiddwa n'omuganda naye naaba ogira onnindamu nja genda olweggulo tya genda kuba kakati sente ziizino zo nzifunye nviira kubanga aba atandika okulabanga nga ne bw'omufaanani atayiza kikunnyonnyola kyokka oba waakagenda boodi ekututte nga tunatuuka na nansana oba makindi wammwe wano neyeekozesa waleba teyakuse wano alina okuddamu yeekozese kaabe mukyala bw'ava ewuwo bw'atuuka ewuwe okumanya gwa ttabbu wano woositukira tumaliriza ese omukyala n'agenda mu kinaabiro bw'ati tayinza kifuluma nga teyeekozesezza era gamba kannaabeko wano katono ogenda okulya nga atadde amazzi agali mu kinaabiro olowooza anaaba kaabe musajja kyakola gulowooza gayala nkunaaba komba omwoyo guli wali yeekozesa era abakazi bangi abakutte babbaabwe bangi abasanze babbaabwe ku kitanda nno weebase wano omusajja naye baka nga atunudde eno bane omukazi agenda owulira kitanda nga kyenyi taata guuni goma ofiisa ate abamu nno abamu akuleka ye akimanyira nti munange ogusooka atya taata guuni kiki kati naakuvaako era abakazi abo batera obutanoba naye ate naye olumu gumwambala n'atandika okwekozesa ogenda olaba nga amaka tekyali ali ku munne kuleka za kulya komawo kuleka za kulya tubeerewo bwe kiba kibadde mu wiiki mulundi gumu mu mwezi mirundi ng'ebiri tebinyuma nnyo tebinyuma kutuusa budde era abaalawo omukazi nga oba afuluma ddi taata wamwe taata agenze kale n'ayingira ekisenge kale ekintu ekikoma ddi kubanga olina ewooyogeredde wali nti omutaddamu oba omutamye essaawa eyo n'omutama n'otuuka eka era be bantu n'ova ewuwe n'atwala ennaku nnya takkubidde gwe nogamba gayi oli bulungi ndi bulungi kale oba nkomewo okusaaniha nindaamu nagenze nakubireeyo myezi oyisawo ena nga nakubira nekikomawo ensonga eri mu bayimbi abayimbi bangi bannakatemba abasambi b'omupiira kati bamanyi abamu kikwambaza sooka olumpi abayimbi bemulaba ababonaabona abastrugglinga simanyi nakubayo hit nabula simanyi muyimbi munne asobola kimwambaza muyimbi munne ekyokulabiraku musajja kubanga ekisookera ddala kitta emikisa kuttira ddala emikisa kugoba ssente kugoba emikwano era omuntu emazisa akyankalana mangu anyiiga mangu abagenda omuyamba tabafaako bakozi banne ku mirimu kikono kutta ebintu bingi nnyo kubanga ovaako abantu b'omugaso omuntu eyakozesa tabana bantu ba mugaso tebakulimba
struggle ebaawo nnyo mu life ye. Kakati waliwo abantu nga ekyo baakimuhambaza. Boolaba bannakatemba abasinga bakyambaza bannaabwe. Bamulaba jjajjajja muyimbi yaleeseyo akayimba akapya kati namwe kati kibeera kitya asobola kubeera kati nze mmanya nti essi yeekozesa nempita omuyimbi ne mumuconnectinga ne essi oba ontegedde kubanga omwoyo ogwo we mwegattira nga bweza yeekozesa neegatta n'omuwala omulala ateekwa n'omuwala okiyingira mu bulungi oba mu bubi. Ontegeera kati abayimbi abasambi kiri mu bikonde pakanyama we batyo anti kati mu bikonde bweweekozesa gyokoma okwekozesa oluzinga fitness. Kuba omuntu bw'aba agenda zanya ebikonde alina emyezi ebbanga lye bamuwa n'omupiira nga teweegatta na mukazi. Olina okuba nga teweegatta kuba oluzinga eyasuze n'omukazi ne oba bokisa w'abaanyi otya enkya bakuwangula. Baboola abaasuze n'ebikazi babalaba ku maaki enkeera maaki temugijjaayo. Kaakati oli akumanya bokisa babikola nakisindika kiri kizimu abali mu nsi emyoyo nsobola kikwambaza nso kikola nso kiconnectingako. Era abantu abasinga abalemeddwa ebikonde bye mulaba nga mugamba we player mulungi gayo yazanya bulungi omupiira lwaki omupiira gwe tegukula lwaki guganye muyimbi mulungi bamwambaza ekintu ekyo ku bintu bibiri osobola omwambazaako ekyo kimu ekyabakazi n'ekyo. Era abasinga bagwiridde nnyo awo. Abayimbi abasinga ekitero ekisinza basuula bakazi nakwekozesa bakimanyi kuba ate bennyambyeko bayitirira abayimbi mulimu emize mingi naye omuze ogusinga okusaanyaawo bannakatemba abakubi b'ebikonde abasamba omupiira basime basocialite simanyi bannamawulire kwekozesa bamasturbation nene nnyo nemawulire empitirivu. Nze mbadde mmanyi ate awo tulina okwa kyanguwa kitya nti ffe ku level kwe tuli oba bannamawulire oba baani ate omuteyali emazisizza kubanga abantu babeera waawo kati gwe tokyewuunya abasajja abakazi omuyimbi ono ekimuzza waliwo n'omuyimbi omu twaliko naye ewantu ewamu nga tugenze kuyimba tubeera naye nga yalina okudda ku stage n'ayingira ekiyimba agenda okuvaayo ng'awedde jjukira okutuka kati bayinyanyose oba bimukubye oba akooye eddakiika bbiri n'akuberi microphone n'atambula n'agenda nga muzibu mwoyo mubi nnyo. Abamu abayimbi abadeetinze ku bayimbi abawana bawala mukirabyeko nti osobola osimba n'omuyimbi wano nga mugenda Masaka ku show ye yakubidde omuyimbi omusajja jangu esi tugende ombeeremu biki akwagala laavu ne mutuuka ne muva ku show n'ataddamu kunyega nga takwebase nakaate n'akusuula ne Masaka nadda n'omukube n'omwana ekiki naaba mwana nafunamu obuzibuzibu awo naye ng'omwoyo gwamwambala eyo kibeerawo ne mu daily life n'omusajja nataddamu kukubira anti kakati abasajja eiza ku mukazi n'omusajja bw'abanga omusajja yeekozesa n'omudeetinga be babaleetedde abakazi n'okuyiga emmindi naawe naayiga emmindi nze abankwanako tebadda bali be balina ekizibu gusobola okuba nga tolina problem ye yalina problem abantu ne bagenda ku basawo lwaki abanjagalako tebadda amaanyi agatudde mu ggwe gasobola okungoba ekyo badde okimanyi agatudde mu nze gasobola okungoba nesidda gy'oli kubambika ekizibu ekibi kakate gwe ate n'oyaayaana okungoba bikutaasizza era abantu bangi abayingira loogi akantu ne kagaana okukola
nekagwa either ku mwembiriri kuliko alina problem amaanyi gona ate abamu balowooza nti omukazi waliwo yamuloga mbu watuuka eyo tabaako kya enaje waasa okuba omusajja n'atasituka kuba alina problem naye nga gwe olirwedde omuwa era olina ku kitanda sente z'olidde nnyingi omusajja n'agamba simanyi kye nnabadde kale tunaakigezaako olulala ne muddamu ne mukigezaako olulala ne kigaana naye ng'ate bodda ewange kikola ne bagamba olumu batera okiroga ekyo omukazi owawakaasa okiroga kitera okuba mu ddogo ne kitera okuba mu maanyi ebiseera ebisinga singa oli abaako empewo ye ng'etudde era ng'ekola nga nzigumivu teriimu koona batono nnyo abagwa mu buzibu ate olaba zikola zisobola n'okukola nga tonaba nazikolako ne bigaana kati z'otannakolako zitera nnyo okukola appointment nga zigwa butaka kyebayita oggwa obutaka twesisinkane ku Makindi House ne mujja ate ono najja ate gwe n'otabeerawo ate sande ezo ne mubyerabira mwateza kusana ne mu meeting tewalina ogenda epozi twagambisa mmeka gayo ogenda omugenda nti ate ndi Masaka ate tufiiriddwa so okigenderanga nyibo appointment bwe zigwanga 3 ku muntu mujje mu birowoozo naddala mu byalaavu mujje mu birowoozo tokaka nnyo tokaka obuzo tulina kukaka tukaka nnyo kakati masturbation tugikoze esse ebyemizannyo esse industry ya music mazeewo bannamawulire esse bannakatemba boolabaawo naye oyogedde oba eri bashondala omanyi nti omuntu asobola ekintu ekyo manyi lwaki bakikozesa ekirwa ekyokwekozesa kiba kizibu okwenoonyerezaako olwawo olowooza faani dakiika bbiri ate kikyo tolina agenda kukimanya tolina akimanya kati kyova olaba nti mu balogo abatuufu abali advanced akikwambaza kyekimu n'ekyabakazi gwe ne weetenda nti bakwagala nnyo ne mu bakazi nakyo gyekiri ng'abasajja ne weetenda figa nze ndi mulungi babanjagala kumba oli yakwambaza ekiteega ne oba wakatuuka mu kifo bakwanirawo nze ndina omukisa gwange kumba oli abasajja banjayaanira ndi mulungi kyova olaba omuyimbi oyo agenda okukomekkereza nga mumutenda sajja yayagala abakazi oyo n'akomawa n'alagawa kati ebyo bintu bibiri bizibu nnyo ggwe okubitegeera nti waliwo asobola bikwambaza by the way bizibu nnyo bitegeera nti waliwo abikozesa okusuula bizibu olabanga gwe yakyekolera naye sooka otuule gwe akozesa masturbation olwaleero weebuuze kyavaawa nakitandikirawa kyatandika ddi era bwe nali sinnakitandika nali ntya wano wendi ndiriddawa bangi abayimbi muyimbye ennyimba n'okuba akayimba aka buli lw'obanga asituka omuyimbi oyo n'addayo ne weebuuza kyekimusumba abamu bagamba eddogo liri mu industry awo nti kakati eddogo eriri mu industry olimanyi nti omuntu akuba eddogo lino eri accident lirabika mangu omwana we waliwo eyamuloga agwa ku bubenje eri ettalo lirabika kati oli asobola okusibako abakazi eddogo liri mu industry kuba oli bwakusibako abakazi gwe bapangisiza okuyimba e Masaka omanyi kigoba abantu abamu bapromota ku bayimbi ne mulanga omuyimbi takyali mu bantu takyatunda kyekyo kiba kyamwa bookings promota yategese ekivulu akututte e Masaka mukazi we yali ku mulyango kyokka omuyimbi n'ayagala muka promota kati bavaayo bayombye nga baawukanye otaddayo muwasho
oyagala mukazi mu kifo watu mukazi wa manager oyagala mukazi wa mikwano gyo oza bakuyayanira ogobaza abayimbi ekyo nakyo kibateekako bakikuteekako okwagala kuli nnomu okwana kuli nnomu waliwo okulya bunnomu nga tekutegeerekeka yangamba abamu babawane noyini bamuloga kukozesa bitamiiza drugs ne bamuteeka mu mwenge kakati lwaki omuntu akweka mu bintu ebyo bisatu ekyomwenge mbadde nkireseyo basigala oba ki nti gwogenda n'oga nti omwenge nze yagweyigiriza ngusobola kumbe togusobola gulimu ekyajjamu wano waliwo muyimbi ng'anywa naye kuva dda munyi yajja mu kuyimba ng'akola ki ng'anywa okunywako kuli nnomu naye waliwo ayiza omwenge olwokubabeera nnyo mu babaala anti bino ebintu bisatu bamwana gwa bwereere okwenda oba abakazi olaba gwe wabyeyigiriza omwenge ne sigala n'enjaga olabanga gwe yabyekola ki yabyeyigiriza masturbation olabanga gwe yagyekola ki gwe yagyeyigiriza kumbe esi yagikuteekamu kuba omuntu akozesa masturbation taba na mukisa kino kikkiriza oba okigaane emikisa gifa emirimu gifa emikwano emirungi gigenda kubanga otabuka na buli muntu omuntu akozesa masturbation yanyiiga mangu avuma yerabanga owakabi yerabanga ow'amaanyi akyankalana na buli muntu ate buli woteeka ssente zifa kubanga zino engalo mwe musumululira buli kimu engalo zino zoolaba zino ze ziri mu buli kimu kyova olaba anoonya omwana awanika mikono afunye ezadde awanika mikono afunye obufumba anoonya obufumba awanika mikono n'abufunye awanika mikono gye gimu gy'okozesa katwawa ontegedde gye gimu gy'okozesa mu kukola omulimu gw'okwemazisa kyokka gy'ogenda okuwanika okufuna kakati abantu bangi abeerawo nga yeesiba yekka nga tamanyi naye nga gwe weesiba katono amayumba golaba apartment ennungi kwosula emmotoka ennungi z'ovuga oteekwa okubivaamu oba ojja kubibeeramu ebbanga lyonna naye nga tokyukako ese waliwo abantu betulabye ng'olaba takyukako naye ng'asiba obukalu bwe nga takyuka mwaka ku mwaka olaba takyuka naye nga bw'ayingira ekisenge ne yeekalakata nayingira ekisenge ne yeekalakata n'olaba omukazi nga yandibadde asaanira obufumbo naye lwaki bufa masturbation ekyo ekizibu kirumya eggwanga bannabyamizannyo bayitirivu benyambyeko so musi babiri kuba kiguredinga ng'omuntu asobola okuba nga atudde nga bwentudde agenda olya nga amazzi gamuyiseemu atuukawo kweri essaawa anti gwe kiva mugwe okwekozesa ne kitandika okukukozesa kati abantu abamu balaba aba bakozesa physically so meaning nti omwoyo gutandika okweraga wali gubadde tegukweraga gulina ojja kwekanga singa gujja directi ne kati woba obadde ogendereza tugesa n'omanyiira kati ogenda okuba nga weebase naye abazungu batukola ki batukolera ezo bayita sex toys olwali bategeeza ki bakimanya nti ebyo kati ffe twakazuuka okugenda mu nsi ey'emyoyo bo batusookayo olinagendaga kati nina sente zange abasajja bantawaanya abakazi bantawaanya kanfuna wano sex toy ndaba nakyo kikolanga kakati kankubuuzeemu gwolowooza eyatula n'akuyetinga ekintu ekyo yasooka lowooza ki yamanya nti waliyo abeekozesa kituufu ontegedde n'akuyetinga oba oli yatukoledde okitegeera ebirooto byokka bibula abamu naga sibijjukira
Mamanze. Ndoota. Kuba emyoyo emituufu gikuvaako. N'osigaza emikyamu. Empewo zo oba amaanyi go gakudduka. My God. Kyova olaba buli omuntu amaze okukola ekikolwa ekyo agaleerwa enkomye sikiddamu oba kiki. Amaanyi g'amatuufu gakomawo kikozi. Ontegeera? Empewo amaanyi agatudde mu gwe gakudduka. Kigambe nti kiri kikulya mpola 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 kale kigamba oba agende oba agenda oba no baano be era we batebabeera yamanyi nabadde kafunya ku social media boogera baga abantu kati bakozesa amaggi olabye ddala abantu babivaako omwoyo ey'ensi nnene kubanga abagiriidinga kampani ennamba bafuuka ba manufacturer kuba bo bakifunamu bakuyiyiza ekyo ekiyinza okukukolera awo essaawa ezo naye nga weewuunye nti omukazi leero alinnye takisi oba alinnye booda okugenda mu tawuni ogula bumashini bumukozese wonna waayisayise mu basajja n'abutunda ayinza oba muki musajja naye nga tamulaba nga musajja kale nakusese abatunda obuntu obwo tebalabika mbalabawo nga tebalabika olwo yaŋŋamba deliveries balanga ku social media tebalaga feesi nsi ya myoyo eri underground togitegeera naye nga weebuuze waasula ennyumba ziriko abasajja bakuze nabo basajja nejjo yagaanya abasajja era kyova olaba gukuwa akasente koolya kosasula ennyumba yo kogulamu obuzigozigo bwo era ogenda olaba nga gukyusa n'endowooza egamba nti gundi njala mulyamu nga mukazi yayogera nabadde njala kalyamu jasibuli kizze ku sayidi ye kati yakola ki yalyamu era kati banga akazi ennaku zino agamba gundi nja mulyamu era ajjambu nemwebaka enkya n'agaana okuddamu okwata essimu yo anti gambye kiri kimuwaamuko kimuwaamuko ate jjukira ng'era wookinnyonnyodde nti weebaka naye pa nga naawe oyambala guba gufunyemu n'okubira obwedda kugamba akubiibiita ekiro kyonna n'omukubira ku makya n'abuuza mpozi onaani oba nkubye rongo nnamba esisi yeggwe nti ani ono takulinako noyenze gwe wabadde naye wano si yeggwe oba sisawo yakutesi ndi yenze kati obadde onjagazaaki nosooka nojja guno wali n'amukubira olweggulo ng'alabikawaali tali seefu noddamu n'omwe nagagwe gayi gwenvaako naawe noonyayo obuwalawala obulala okwane ontegeera kubanga yayambala aliko amaanyi agatudde mu ye agamukozesa enkozesa eyo masturbation eri mu makampani amanene ago gemulaba masomero amanene aga secondary ne primary kuba osanga omwana nga gana nakitandika P7 nakitandika P6 nze ku ssomero kwe nasomera nga kuliko n'akulira gurupu eyo bagiyitanga Kasabuni squad era nga mubalaba nga bakkiridde nga balina akasabuni bagitanga Kasabuni group anti kiteeyo bakozesa nkasabuni n'agikulira waali naye kati ennaku zino bangaba bakozesa magi waliwo ebyo ebizigo byammwe abakyala naye bannange ssaawa zaagendanga okwera 12 muvudde ku kisaawe timu erina okugenda n'agikulira naye bambi nyambyeko bawera kati 14 abaana abo twasoma bakivuddeko so kakati omuntu ali ayagala okuwona bakati kyemmanyi gamazima gali nti abantu balina ebintu bye bakola eyo naddala kisinga bakuba bambi ne kimumalawo obufumbo ne bugenda omulimu ne gugenda n'asigala bwomu abamu n'atuuka mu sayizi eno omusajja abasajja batuukira ddala mu sayizi eno n'akogga naggwaawo
temulaba nti bano kale abasiyazi batera okwambala pampa nabo batuuka ne bazambala oba nayambala pule 2 nga takyasiba aba atudde mwoyo eyo ensi yonna gy'olaba eri nsi ndala mwoyo mulala kubanga kati gwe ddala esi bw'oba nga toliiko mwoyo gutudde mu ggwe ate weegomba otya Irene Namubiru n'olekawo Haruna Mubiru omusajja oba Aziza Aziyoni esi n'otuleewo abasajja bakambwe ennaku zino n'ogamba nti Irene Namubiru yagenda okugondera nze ndabaawo babyogera tebala kati ate bangi myoyo amayumba ago galaba ge mupangisa waliwo omuntu n'ajja ku mayumba n'okala landiroodi waffe munnaye si mubi zikubuze naye gira obeerawo zikubuze myezi ena si mubi kuba wagenda obbacekingamu mumukolera mwekozesa mpolampola ye eri ku dduuka n'ayoola kuba tekijja kudda mu baana be nga takyagala mu baana n'akisimba mu mayumba naye abatuuka bakola ebintu n'akijja waka agendeyo omusawo n'akikwata n'akiseka mu nyumba ze kati buli wowe masanga ye afuna kino nkigamba ogenda kikolako risaaki ggwe ndaba batono nnyo abavudde mu apartment nga bayingira maka gaabwe kikoleko risaaki obadde okimanyi nti abava mu ghetto mu Katanga be bayingira enju zaabwe batono nnyo abava ku apartment emiliyoni 2 emiliyoni 3 emiliyoni 4 n'ayingira enju eyo kibula lwaki era myoyo eyo risaaki njikuwadde waliwo ebintu ebiri mu apartment bye mutannategeera n'amaanyi agazirimu njagala okola risaaki owuwo batono nnyo ng'abadde mu apartment ya miliyoni meka 2 n'avaamu ng'agenda wuwe banoonyerezeeko jja balaba ate owakana nga tonaba kunoonyereza gwe noonyereza onoonyereze n'abavudde mu Katanga mu Kimumbaasi ebwayise mu ghetto zonna z'omanyi abagenze mu nju ezaabwe mu nyumba 10,000 abo 7,000 6,000 14,000 gobadde okimanyi nti abalina amaduuka abasinga mu Kampala tebalina mayumba gaabwe kituufu abakoowino basula waabwe kituufu abakola kafumbe koowino kituufu ojja ssanga omuntu akola mu katale nakasera awo nnyaanya watermelon n'atuula mu 40 years ayina ennyumba eyinye ewawo n'omukyala awo ditanga nkyakolera awo e Kampala atunda butungulu bane bagoba abakesi naye nga ngamba eno ku street oku ngamazeeko ebbanga naye nga ssebo yayita abantu awo nga ggulawo ennyumba ye genda obanoonyereza naye mwagalako n'emboozi naye ng'atya kale ogireeta anti kakati gwe abo bokka bwoba okolako research nti abantu abali ku owino abali mu kajja we bayita mu kajja omanyiwo ku paaka enkadde awo bulungi nnyo bakondakita aba boda aba boda ez'obugaali bansindika bigaali balina amayumba agaabwe bansubula China basula ku apartment banoonyerezeeko jja balaba gwe kola research oyo ogenda mufuna era abantu abo jja baleeta nkumanyi oli munoonyereza lwaki nti amayumba gonna buli lwe gasituka wakati mu kusitula waliwo amaanyi amalala ge bateekamu tewali kizimbe kiswasitulwa Kampala nga tekifiiriddeeko muntu tekiriiyo genda noonya bayinginiya bonna by the way banga abayinginiya balaba ebintu bayinginiya bonna ojja baleeta wano akeedi egyolaba tesobola nali mu construction waakiri olubaawo lumukuba n'afa waakiri amasanyalaze gamukuba n'afa
wakiri akasenge kembadde kayite New York kemusibye kebaka nafa ettaka liziisa abantu mu Kampala ontegedde. So lwaki nkugamba ebigambo bino nti emyoyo egibambala temugimanyi kuba gwe onoopangisa edduuka ogenda kujja wano ogenda okukolera musiimulemu oyingire omwoyo ne bagenda mugamba nti teri akatale buli ali mu katale si muto teri akola mu katale nga muto ontegedde kuba ajja yeesibye mmeka ekibuga nkimanyi 2 okuyingira akatale lwaki ajja yeesibye 2 amanyi bazzeemu baki bazibu ate wali abo owakedi bamugamba kapito katonda mwali bamugamba noonya miliyoni 10 ojja otandike wano bikola ojja kubeera oli wano oli kukubo edduka liri wansaogula ekifo kirungi owakatale bagenda mugamba oyagala muddala gw'ennyaanya nti ab'ennyaanya muli awo agenda otuuka nga baliwo 8 mwaba bonna bannyaanya kati alina okujja nga yeesibye mmeka nga yeesibye 2 kyovula bakyusa obulamu kuba ategeera byayingiridde naye gwe ovudde ku yunivasity taata wabadde musuubuzi mu kikuubo akolera edduuka lya ijaabu akolera eryebiki n'obeerawo era nze nadde nyumya naye mabegakaawo ne mugamba according to ka experience kenina akatono akolako mu kibuga n'abantu abali bagamba katonda bavaamu naye nga abantu betwalabanga ab'emitima emibi betegera nga bakera ku makya kusooka ku mansawo nga mwebali e Kampala oli ekibuga kyamulema ono akyakisigaddemu kati awo ne kampani bwezikola weziri abakozi bonna bemulaba mu makampani ag'enjawulo si bangu kyova olaba osoosanga kiriina ku kampani ng'emyaka gyamazeewo naye bamaneja nga bakyuka enkya neggulu buli lunaku bakyuka ono yategeera oba kiriina yajja anoonya mulimu maneja yaleeta experience nakolako embalala nenkolako wano experience njiina so oli yajja n'akyamawo bassebo waliwo ku mulimu ti omulimu weeguli bwe yadda eka ne bamuuza omulimu ogufunyeewa ndi kwotero bweti weesibe 2 kati ye yeesiba na 3 naye teriba ddogo eryo totyanga okukeera ku makya okunoga omululuuza okunoga olweza n'ebbombo n'onaabako kubanga ku nsi teri sitaani ate abantu balowooza nti okuloga bakuyita kuloga mulimu omanyi abantu bategeera kuloga kuba nakwetereeza I don't know ajja kulaba ng'oli ku dduuka lye olina by'omansamansa agamba omukazi mulogo aliyo obutakola bwe ajja kugamba gwamuloga omanyi nti ebiseera ebisinga baba amansa munnyogoka si bingi munnyogogoka abayimbi tudda kufunayo budde twogere ku industry nkambwe munnyo naye nga gwe kyogamba tukubaganye ebirowoozo olwaleero katonda musiru nnyo leka olweza taswaddukaza lwaki alekawo ebbombo kugamba nze nti mmanye ebbombo nzumanyi lwaki naaba ebbombo sijja kulimba bantu bangamba ebisiraani biki tutambulira mu makubo tuvuga ebintu bingi nnyo biki so olumu onabako ku lweza nobako ne ku bbombo anti kyenagamba teri aliwaali mu nsobi taliyo ali mu kkomero olwaleero aliyo kuba waalina okubeera omuntu yenna ali mu Uganda taliwo lwansobi watondebwa ng'ogenda kubeera munnauganda omukakwa omukyapadoola omuteeso era katonda n'alonda waliwo emiti gye tunoonya kati fe abali mu mbeera y'okujjanjaba naye nga gumera teeso wokka
nga nawe ne bw'ojjayo ensigo n'ogireeta wano temenya. Waliwo omuddo obuddo gwe tunoonya ng'ojja gusanga ggulu yokka. Abali mu byobuwangwa mubimanyi nti waliwo omuddo ne bagamba nti onoonya muti ki gwa kukola kinaki vuga emmotoka nti bw'onootuuka e Karamojja obuze omwami gwe bayita gundi weguli nga ne ku nsiko otulwa butunuzi nga ne bw'oba oyagala fuso gyeguli. Lwaki? Katonda buli kitundu yakiteekamu amaanyi agaakyo ag'enjawulo. kakati amaanyi agago masturbation yegalya negamalawo. Omukisa gwa ssente ne gugenda, omukisa mu bantu ne gugenda kubanga mu bantu mwe tujja ekitugattako ekitwongerayo. Abantu n'obakyawa n'obeegobako ku mirimu n'oba n'olutwe kuba masturbation ereeta olutwe ne kye bakoze nga toliiwo bajagamba gwe kikwambala ereeta obukyayi eri abantu. Abantu ne bakukyawa naye ng'olyaga yakukola kino takata kikangwa naye sikaagala kayo simwagala. Amaanyi amabi gakuliko gajja mu ggwe. Kakati kye tulina okukola ki? Kumanya bw'otuuza ne bwe wejjako amaanyi ago. Kuba olina okyejjako gwali mu bikonde ng'okyayozanya ebikonde kiina ovaawo. Banyakana bajja bibabuulira abazannye ku bikonde abasambye ku mupiira balabye kye bayita masturbation kyekola ttiimu oba kyekola omusambi omulungi naye nga basambi banne be bakimanyi. Gwe muvuganya n'ennamba akikwambaza amuna mukuba namba 9 musoji bakaaba ku ttiimu egi kati ono atamanyi nno ddala ya be batera obbikola nakibambaza. Ttiimu eri mu kwetegeka mugira n'oddukako mu kayigo ogenda olaba omusambi noga gundi agwa ebigwo ne bamugjayo naba ne omwana oyo yeesungusula avuma bakooki avuma baani avuma bino empisa mbi zimulemeza omupiira kombe kasabbuuni mwekali kamutambuliramu ne beewaanira mu mbeera ezo anti kiri kati ekintu bwe kikwambala omuntu bw'ayambala obubbi asobola obweyagaliramu ku tayimu eyo bukulaga birungi nobba 10 nobba 2 nobba bw'ojjawa eso mubba ka kamera n'okatwala kasimu n'okatwala ne bikyuka mpola mu bulamu bwo n'otandika okimanya nti omuze gw'olimu muki mubi. Kati abantu bagenza okujjukira bakomewo nga bw'omutunuulira abasinga batweyambulira musawo ntunuulira buli musajja munnange nga yafuuka mwana we wa myaka egi abamu n'atuuka essira n'agamba naye mukazi wange akomawo. Abamu akikola wano nga mukazi we ali bweru n'agamba akomawo gwafuna naye ntya n'okudda ntandikira wa omukazi n'akomawo omusajja n'aba musungwavu baŋŋamba oyagala gundi baŋŋamba oyagala gundi naye ng'ezo emboozi aziteekawo lwa kutya ekiri wali ng'ekiri mu mpale tekikyamala n'amazzi nga matwawukane sisobola kwegatta naawe waliwo yamutambuza ekiro kiramba tugende batukebere kuba gy'obadde ebweru nze seesigayo ne babakebera nga bonna balamu tujja kuweza mirundi egi 3 omukazi n'agumiikiriza kati kirina oweza emyezi egi nze okukakasa nti tolina sirimu paka omukazi lwe yakoowa omusajja n'akola ki n'agenda naye nga masturbation yeresa eki obuzibu yeekozesa n'akendeera ng'agamba bwe neeyambulira omukazi ono agenda kitwala ati wabbaawo oba omumanyi bwamuleka kakati agenda kitwala atya tiwootabadde omukwano ne guggwawo bwe gutyo era omukazi yafumbirwa kati naye kyeyeewuunya omusajja ali happy era omusajja yamusanyukirako sikuyinaako buzibu ontegeera beera bulungi abaana tubalabirira sente aziwaayo naye omukazi yeebuuza ddala ddala kyavaawa ewaka omusajja oyo talinawo mukazi n'olwaleero.
yamusanyukira kuba akyali ku medication akomyewo obusajja bwe. Kitwala bbanga ki? Kitwalamu ebbanga omuntu okukomawo. Kati wedde oyogera ku basajja bokka nti kati ng'omusajja nafuwamu n'afuka ng'omwana ate ye omukyala batera olumizibwa muno kabe musajja alumizibwa muno. Okay. Era wano wavudde kye bayita prostate kati abantu balume nnyo. Okay. Nti n'omwana omulenzi omuvubuka omusanga emuluma alwadde kuba bweweekozesa spam tezijjira ku speed kwezandigidde ng'olina omukyala so zeekwata zisigala kati mu kusigala otandika okukosebwa okutandika okulumizibwa. Kati abakyala batera olumizibwa muki muno mundira muze bayita endira. Ate era abakyala okwekozesa kuno kubaleetera obusungu ate bo naaba ng'ayomba nnyo anyiga nnyo avuma nnyo. Era abaana bawala bemulaba ku social media abasinga ovuma naawe mula aba ateeka okuba nga yeekozesa. Omwoyo guleeta okwekyawa yeekyawa be baana bawulira nti nze maama tombuulya taata tombuulya guni tombuulya nze ndi mu nsi ndi byange. Era omuntu wakozesa nga ndi byange omanyanga ku bintu ebyo. Bw'aba teyayingira Sodoma ne Gomora yeewaamu kuba abayingidde awo aba tabuulirwa tamanyiirwa tazannyirwako tewali byakuteesa. Bw'aba wakuvuma takuvuma bya bulijjo akuvuma ebivumo ebikambwe ebyalagirwa ku bintu ebyo omanyanga. Bw'olaba ng'omwana wo ng'agwa mu kategole eyo tatya talina kyatya oba mulenzi oba muwala aba tatya. Anyway awo tuveewo awo ndowooza ebisinga byonna ayagala nga olina ekizibu ekyo okubira ku mwami Bweza nsobola omuyamba. Enamba yaffe gisome tugende kiddako. Enamba eri 0751 04 27 59 0751 04 27 59. So weyambulireko omuze ogwo oguwummuze guleme kutana because kyentiddemu nti ogukuvaako nga gubaako omuto n'abaana so tetwagala kulaba abaana tabaana b'ennaku zino bakambwe abeera ku ssomero ne bakuyitira n'abaana abo mubacekinga abasinga babiigidde ku ssomero. Omwana abeera ku ssomero P3 P4 ne bakuyita olowooza omwana yakoze eki nga bwekyo kibagenda okukola okugamba kiba kimala kuba maama yali akikola oba taata. Kati kimwambala n'omwana naye omuze guno guli nnyo mu ssomero. Abaana naye ndowooza mu ssomero mulimu emize mingi kati emize mingi naye enensi ey'emyoyo emikyamu eyingidde nnyo mu baana ba teenagers okusobola okuba nti kibakuliramu bo babe nga tebakyatya nga ffe bwe twatyanga. Olw'ensonga kati ennaku zino bamaama mukweka bitono. Omwana asobola okubeera ewaka namanya nti maama ayambadde empale ya red oba pink. Omwana omuwala kati gwe sayizi yo n'obeera mu roomu yo nga ne bwe nnyingira kati sobola okubala panti zoyina ekikyamu ennyo kuba nika oba empale yo oba bokisa yange terina labibwako muntu yenna atalinze terina okukwekebwa. Kati abaana bitono nnyo bye tubakwese bitono olinamu n'otambula n'omwana gw'omukomako abazadde baagadde nnyo okuwa abaana life n'amusitula n'amutwala ku biiki ne babeerayo anti awoza mwana wange naye abaana mubatambuze nnyo mu biseera ebitali bya bikujjuko. Bw'oba oyagala kugendako ku mazzi funa olwokuna wakati mu wiiki nga ebifo ebyo tebirimu nnyo bantu bangi abazadde tebakyagala bagambira ku baana. N'osanga ku biiki maama neyeyambula alina omwana omulezi wa myaka 6 ontegeera neyeyambala bu swimming costume si kibi naye ate omwana ono akutunuulidde atya. Ekyo gendayo gwe n'omwami wo si n'abaana bo kubanga obadde okimanyi nti
gwe omwana wo okulaba obulabi ebisambi oba omaze omukunamira omwana okulaba obulabi ekisambi kino nandaba oba omaze kyona ne mu buto bagamba singa oba oyambala n'azuukuka muyonse oba ne mubanga muli mu kikolo eky'omukwano omwana oyo n'azuuka n'abalaba naye kiba kibebi kya nnaku 2-3 kibatunuulira kiti maama omwana oyo omugjawo n'omuteekako ku bbeere n'omusiimula byakoze eki byalabye kakati omuzadde wakulanga nga n'entuumu eno togimanyi eya maama wo nga tomulabangako so kati waliwo ebintu byetumanyiziza abaana nti biri nnomo naye nga tebiri nnomo abaana batuuse emyaka 14 n'emyaka 18 nga balabye ebintu bingi bonna n'obatwala ku mazzi omulenzi wa 15 omuwala wa 14 bonna ne bambala obugoye butya tebambadde bulungi ate ebitabo ebitukuvu nga bigamba baawule ku myaka 7 nga tebasula wamu kasita oli aweza 7 years omuwala n'omulenzi baawule yebase ne muganda we ate gwe obambula baana bange nabatutteko kyakalako mulenzi nakuba ka swimming costume n'omuwala naye atunulira mu muganda we bw'ati si kirungi ate ku baana abalenzi nga obamanyi kategedde so tuli awo ne nina ekyala kyenjagala okubuuza Mr. Bweza ku kintu ky'obubaka buno tuba tukyogerako wali emabegako but nenjagala tukiwe nakyo obudde bwakyo obubaka kyeki lwaki omuntu yeetaaga okufuna obubaka okugamba kitwalira ki omuntu okufuna obubaka tutuukeko awo era mbeebaza abali ku SM Media mwebale nnyo okugoberera ensonga zino ekisinga okunsanyusa nti mu myaka 5 ejijja okuva kati nze mbala 5 nefe abali eri mu nsi emyo tukiraba nti at least 10 years from now waliwo enkyukakyuka egenda okujja mpanvu nnyo mu bantu ese atandika okutegeera nti nzaani nvaawa nina kukola ki amaanyi gange galiwa kati obubaka buno ekisinga okunsanyusa nti bw'oyogerako n'abantu bantu batandise okugoberera bye baloota abantu batandise okugoberera ng'atambula obubaka buyita mu bintu bingi abasinga tuloota aba ne tubulabako ku makya obudde bukedde abamu ne tubulaba ku mirimu gye tukolera abamu ne tubulaba gye tutambulira ese n'ova wano ng'ogezera abajjasi ku mukwano gwange n'otuukayo n'osangawo mukwano gwo ate w'oli nga gwe si mukwano gwo naye nga mukwano ate gw'oli n'owulira emboozi gye banyumya nga tekkwata nako oli n'agamba munnange ebintu badde bimmazeeko emirembe nga binkozesa ekiro biki naye mukwano gwange yaŋŋambye nkole bwenti ne bwenti kyokka ng'ensonga yemwe kubaddeko gwe wennyini naye nga gwe togibanyumizangako naye ng'obadde wakuuma ekyama kyo naye wootudde omuntu omulala ng'ayogera ensonga ekuliko kali n'osirika n'owuliriza ebadde mukozesa etya nti bannange mbabuulire mmwe mbadde ngendo zuukuka ekintu nga kintuddeko ekintu nga kinjingiriza kino kinkozesa naye maama yaŋŋambye ekintu ekyo kiva ku kabaka bulamu ekintu ekyo kiva ku kabaka bweti ekintu ekyo mpewo ze zikireeta naye nga naawe ekintu ekibadde kikulumidde ki ebbanga obubaka empewo zo oba amaanyi go nga bugambye leero genda olabe ku brother we Nansana n'osanga ensonga y'emu ebadde ekulumya omutwe nga bajoogerako era ne boogera ne ku muntu agikolako nga obifunidde awo kale gwe n'oba nti abanne nange bw'oba ku ssimu y'omusawo oyo tomanya ebizibu biri mu nsi kumbe ekizibu kye kitya kiri ku ggwe wennyini ne ku social media eyo osookera ku makya oye ekintu kyadde kikutamwanya ku makya oba otambula bwoti vidiyo esookera ddala ng'olaba Bweza kakati ekyo bayita obubaka obubaka bugira mu bintu bingi
bakadde baffe bwe yatambulanga lwakwa kati ffe tetukiina weetegerezanga nnyo bw'oyimirira ku kkubo ng'olina olugendo gy'ogenda owa booda akusooseeko oba owa takisi omusi omutunuulira osobola okuyita booda 10 ne ziyitawo naye nga tomanyi lwaki ozigaana eyo kentwale n'otuula n'osirika balina nnyo emboozi basizootya nnyo basizootya ssebo mugamba nkulabye nno oli muwala mulungi ndi mulungi omanyi ennaku zino abawala abalungi temukwandika temwagalika muli bazibu naye gw'obadde okimanyi nti abakazi abalungi mufuka ku buliri ng'aleese emboozi naye nga gwe wenyini ofuka ku buliri naye ng'anyumya ku bali otegeera lwaki obaka obwo buzze omwami ono agenda solvinga ekizibu kyo naye ng'empewo ezizo ze zimutuma okwogera ekizibu kyo akigambe owa booda naga nti namuwasaako ne muzaalamu n'abaana babiri naye ng'omukazi afuka ku buliri wamuwonya otya era kyekibuuzo kyogenda okumubuuza kubanga obadde okyebuuza nawuna ntya okufuka ku buliri era nakisharinga naani anantegeera nti nfuka ku buki gwenyini omuwekangabiro gy'omukazi omukulu kaabufukako atya naawe ababoda mulina emboozi maama wange nno si mboozi nkubuulira bino ebigambo bikulu omukyala ali awo ku kyewakiso gye twagenda omukyala oyo nawonya mukazi wange mpulira bamuyita ajja tiguuni naye omukazi okimanyi nti olwamala omuwonya n'anoba ewange mukwano gwange gundi ye yamutwala abakazi muli bazibu nze namuwonya ekizibu n'anoba kakati gwe information oba obubaka bw'ofunyeemu bwa musawo oli awonya ekizibu ekyo kubanga wasuze oba okaabidde ebbanga naye empewo zo zikutambuza zikuwadde omuntu wakati mu lugendo ogenda namakindye sinabyoliko oli mu bibyo naye ofunye omuntu akugamba waliwo hajjati wali eri ku lw'ewakiso oviiramu wano na wano n'endagiriro n'agikuwa era naawe abakalukalu bamuga nti owaayi nange ndina ekizibu akola kufuka kwokka oli akola ku bingi nange nina abansumbuwa ku mirimu nja kukutwalawo teekale mpa ennamba yo osobola nafuna ya booda waaye tennaku bbiri n'omukubiro waaye ntwalaako eri omuntu ogwagamba n'akukima ewuwo wennyini n'akutwala lwaki empewo ezo zikuleetedde obubaka obwo tebuzze mu kirooto obuli physical omiitinze omuntu n'akusolvingira ekizibu kyo naye olumu empewo ze zituyamba oba amaanyi gaffe endala ne zijja mu kirooto n'oloota bweza ng'akugamba naye lwaki obba va ku bubbi genda ewa gundi akole bw'ati ne bw'ati jjajjaawo onoomuze ogwo mu kirooto nga weebase osobola otakojjaawo omukwano gwo ekyo nobiva nako era ebisinga obubaka bw'ebirooto tetwabutera nga nsonga nkulu ne buzuuka nodda mu mbeera ze za bulijjo nekikomawo omulundi ogwokubiri era nekigamba ekintu kyekimu nekikomawo ogwokusatu omanyi lwaki obubaka bw'ebirooto tetubutwala nga nsonga nkulu bebiba bukulagirira olaba nga biwewufu bya bulijjo kuba obubaka obusooka esserembeka amazzi g'enkuba bw'omala ogalembeka oganaabe otereere noganze ku bizibu bye nnina amazzi g'enkuba tegansobola kubanga waliwo batugamba ng'ojjukira pasita abayagamba anagamba omuntu n'akubwa obukoola nti owone okategedde kyebusobola ate nga wajjako dde wabweza n'akulimba nawe weetaaga gula ente gula kino tukole ebijjulo bya miliyoni 6 kuma ebyoto naye ng'ate ovuna ekirooto ekiga nti lembeka amazzi g'enkuba oganaabe essaawa 7 otereere nze ku gazibu ge nnina naye ng'okiroose emirundi egiwera ena oba 5
kati oba otambudde okumanya obubaka bw'amaanyi osobola kuva wano ne mugenda Mulumbe Masaka nga tewali option amazzi ge bakima eri wansi gaddugala mba muli awo enkuba neetojja oba kanembeke ku mazzi naabeko n'oteekayo ebbaafu n'oganembeka naye nga toganaaba lwakigendererwa kiriwa kiri oganaaba lwakuba gegaliwo magazi saabazi gankuba nesiina kyakola kanganaabe no naye bwe ngalembeka ngenda gafumbako n'ogatwala wali ku kyoto muli Mulumbe ogenda okudda nga baganywedde caayi okaba naye amazzi gabadde gange tuganywedde bange n'otusaasira kanzizeeko amalala era ogenda okudda nga baganywedde caayi oba bagayiye oba oli aganaabe omaze newekyano kanaabirewo neba n'empewo mpulira naye kanganaabirewo kumba amaanyi g'empewo ye egenda kujjanjaba egenda kukola ku olwo teyagala mafumbe n'okwata amazzi n'oganaaba naye obuzibu bwe nasanga n'amazzi ago nga nze tukolina kukomawo wetuudde okulembeka amazzi kengeze enkuba etonnya wali eri tegawera galina kuva ku nyumba ku nyumba ku kisasi kugamba okugalembeka obulungi kati abamu bagamba olina kuteeka waali ate abamu bagamba galina kuva ku migogo kati eddagala liba lya mirundi 3 ontegeera nga gwe oyagala kukyusa ki waliwo amazzi ge tugamba nti teeka mu kifo ekiri open ago g'oba olembeka kubanga oyagala tuukiriza kino na kino bw'oba oyagala kukola kino na kino nti lembeka agava mu kisasi ekyenju ng'oba okozesa ne tugamba nti noonya omwala amazzi ag'omwala g'oba okolerako oli n'agamba nti fune ag'ekidiba ky'osanze ku kkubo amazzi ago g'oba okozesa kino kubanga ebiba bitusumbuwa byawukana naye nga omuntu yenna ndaba olwaleero ky'oba olaba bw'ogenda mu Kuraani ekugamba bw'owulira enkuba etonnya ebweru fulumako ekkubeko nkiraba era ogenda kwekanga nnyo nti abasajja bwe tubeera ewaka abakazi beetala nnyo ebweru mu nkuba abatakola mirimu aba n'eddagala lye mu nju lye baamuwa kati yeetala kiba kituufu anti nkugamba n'alembeka eno n'alembeka eri n'akuba yenna n'akunya engoye ze olowooza akola miki olowooza akola mirimu naye nga baamugamba nti omusajja oyo mukole bwoti ne bwoti eddagala lino olikola ng'enkuba ekoze eki etonnya kaliga omusajja ne weebaka abamu emikolo gino gitulemye otuukiriza olw'ensonga waliwo omukolo gwe bagamba nti esi guno omukolo olina gukola wammwe awo n'otya bajja nakubirayo kibooko kakati bajja kubuuza biki ebyo obadde okimanyi nti mu Buganda bwamanya nti gwe olina ebikusumbuwa bulijjo ne buteekawo lwe bayita olumbe ebijjulo ebisinga bifumbibwa mu lumbe lwakuba mwe temumanyi esinga yeetala afumbira muko kumba ajjula akola kijjulo kye era ennyimbe bakkiriza abaana abawala na buli omu okufumba emmere eyiye mu lumbe kubanga mwe mwabizibwa byonna okwabya olumbe lwa taatawo nange njabizaamu ebyange kiva mu ntindu kwabya ebyali byakwata edda byabize wano kyova olaba ensiisira osangako ensiisira aba esi eri ya sisita we eri ya bulaza we oli afumbidde eri ono afumbidde eno obuswa bw'emmere bwe buti baba bakola mikolo gyabwe egimu kwegiyitira kati mmwe ekyababuzaabuza olwaleero genda kweramba mu kyalo bw'omu n'osala embuzi 2 yakutta bantu omuntu ne waafa ekiro nga badde wakuba bakisiba ku ggwe bulungi nnyo naye yabadde mu lumbe ogenda mugamba ki tewali yabadde mu lumbe lwa kojjaawo n'afumba emmere ye yassa omuntu tagaza abantu bano bajjajjaffe tewali kintu kye bakola mu nsobi si nsobi mu lumbe buli omu gy'agenda okwemalira eggoga
gye tugenda okwongera n'ossiba omusajja w'obufumbo butuule ajjaalye kubanga gw'ogenda beera ne ssenga we yakugaba bwe mugenda tegekera omukajja wano wakati mukola emirimu ye muli butya owange yakyukamu ennaku zino yakyuka atya takyadda munnaye yawasa omukazi ow'okubiri ti we biri timunnaye senga kyovula mbadde njala nnyo nkulabe kati senga asobola obutakunyega we biri kale tumufumbira gye mulabe mukoddomi wange senga yaseesa mbu asulayo eddagala mu kyoto omwo n'afuuwamu ye n'alaamiriza kubanga gwe alaba oli modani omwana wange njagala abeereyo obufumbo bwe buli kimusumbuwa kyonna gwenaga esimuleeta amazzi agoba ku kyoto kumba akola mukolo gukunyweza kati wayita ebbanga weola senga kkubidde muli mutya owange yatereera kuba omukolo agukoze ontegedde tegeeza abantu kati nti batya kati okimanyi waliwo bye nnawulira simanyi oba bituufu kati tugenda ku ebyo wano nga bagenda okwanjula kukyala bagamba nti waliwo ebyakolebwanga mu mmere y'abako kyalinga kituufu oba nga kakati abantu baleetawo abaleeta eddiini baleetawo okutiisa abantu ebyobuwangwa nti birimu obukyafu buki bungi kyoba omuntu asomyeko agamba kiso anywa ddagala gganda ontegeera bumala mutuusa ku kisenge ne bamuleetera enfuufu n'aginywa ng'ategedde nti kati byaki byaddala abantu abaatuleetera enzikiriza ezimu baadibya nnyo naye nayo kiteekemu entegeerayo nti bwe bategekera omuko lwaki baakutiisanga ti olwo luwombo lwa muko kakati omuko ono kyamuleeteranga gwe obutakugoba kuba atya ebirungi bye baamukolera ku buko empisa gye baamuyisaamu ku buko kati atya okutuuka mu maaso g'abakadde nga kubye akumenye lwaki gw'omayo ogenda ne bakufumbira enkoko nnamba gwe bw'atuuka nti muko ne bafukamira kati ne baga nti obujjajja buba bulogo lwaki bukujjajjatta butyo naye nga kyabanga olumu kitiibwa kye bakuwadde okuuma omwana waabwe naye teri nkoko teri luwombo lubulamu kadagala kanyweza si kabi kalungi oli anyweza muntu we taloze mulala si kabi kati n'abantu babikyusizaamu bagamba mbwe eddogo libeera awo kye bakola bafunayo baliya be bapangisa abafumbi ne bajja ne bakola self service naye bamala bbanga ki gye bagenze kintu kikulu noono basenga be bajjajja be gwe batudde ne bafumbira amala bbanga ki okategedde be baka abajja ne babayimirirako ne bawakuba n'agamba mmanje entebe mu lujja muno teri muko nga basenga be ne bajjajja be baatuula ne bamufumbira emmere gy'agenda okulya kati bino mbikuga ne tebataddeemu kintu kyonna ekyo kyokka kye bakoze okufukamira ne bakuma omuliro ne bamufumbira kimala bumaze amaanyi g'empewo ze okubeezaayo omwana waabwe n'atavaayo n'omukuuma n'omuko okutya obuko nkiraba ontegeera kati onoomatiza otya omuko nti muli b'amaanyi nga maama Aniife yafumba ewammwe yamusasula nze nsasudde Aniife omufumbi kati abye wammwe tebalina tewali kye baakola era twetaddemu oluzungu nejja bikoma beerangira ogenda nga batandise okwerangira temwesobola n'ewammwe ate wammwe waliyo ki n'abaafumba ku mukonzi eyo abasasula mu Buganda tekyaliwo n'amawanga amalala kyova olaba nti abateesa abakaramujja abakyoli abasigazza obuwangwa bwabwe
ne mu kusasula omukazi oyo bokkirira wano mu Banyankole baani abasigaza obuwangwa bwabwe nti omuntu akutte ente 25 n'aziwaayo akutte embuzi 10 na mmeka n'aziwaayo kati kizibu kumenya mukazi gumba kizibu samba mukazi n'amumenya era kizibu ate yimirira n'abanja ate n'omukyala kizibu ogamba nti avaayo n'okunyooma kuba buli lwabangadde eka n'agamba senga nnemererwa nga senga wamwe nti ekyo tukikola ninda male kufa ontegeera ninda bwe ndifa olikomawo mu makaawo ga kitaawo n'obeerawo naye mba mulamu mwana wange beerayo nga tugenda kuswala okategeera nti waabangawo okwebuulirira oluwombo keba emmere awaka bateekamu kugatta eddagala erikolebwamu naawe nsobola oddikolera ewaka nze naawe nga twewasizza erigenda mu luwombo kituufu nange nsobola oddikolera ng'omusajja kuba bagenda kubasawo era lye babawa tewali ddagala ddala teryali kima Japaani yerimu esiba ojja n'oŋŋamba bba wange tetukyakwatagana tetuteeseganya tetuli wamu eddagala erikolebwa mu luwombo lw'omuko era naawe lyenkuwa nga ngenze negamba kakati omanyi ejja fumba ojja noonyayo obutiko obuganda okole ebinyeebwa oba osale enkoko oteekemu eddagala kuba eddagala lirina ekintu eki kugatta terina makulu malala mubeere eki kugamba kyetaagisa tugatte kati gundi awedde namunswa togirya enswa eva ku nswa kye bayita namunswa kiba mu kiswa ekikomandinga ekiswa ekyo kyonna kikomandinga enkuyege enswa na buli kimu tomulya lwa omufumbo omulya lirimu ku ddagala liteekebwa mu luwombo namunswa lyebateekamu ebyo ebimu ku bigenda mu luwombo tewali saayansi kubanga ekizibu kya esi ne bbaawe kiba eki kimu kwatagana abakwataganye tebaawukana tewali ddagala likolebwa muko kati bamukolere eddagala alemale awanvuwe ayimpawe omusajja mbwawunge anti kakati eryo mukima kuffe eryo eryannamulekamu kasala kkubo eryo lye mukima